Mutya baagalwa abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bintu ebireetera omukyala. In fact so omukyala oba ebireetera couples oba abaagalana okubeera nga muluzinga interest mu kwezina oba nga okwezina kwammwe tekunyuma. Omuzungu kye yandiyise bowaring. Ensangi zino abantu bangi nnyo bali mu bufumbo bali mu relationships naye ng'okimanyi nti ng'okwezina batuusa mukolo. Simanyi omugongo gunnuma, simanya just nga tebabinyumirwa. Ate ng'ekintu kino kiviiriddeko abantu bangi okugenda mu bwenzi. Kubanga nabagamba ekintu kwezina kinyuma nnyo singa mubeera mukinyumirwa mwembi, nga mukyenjooyinga, nga mukyagala, ate nga kibanyumira of course. Buli bowa omwe bwekikinga in omuntu kimuleetera okubeera nga ajja kwagala okufuna omuntu omulala agenda omusanyusa oba omuwa happiness eyo gy'anoonya. Ate oluusi ne kiviirako okubeera nga bw'agenda kunoonya omuntu omulala abamu oluusi bayitirayo bami ne batadda n'asigalira ddala eyo. Omukazi ne bamutwala oba omwami ne bamutwala. Abamu n'abeera ng'ewuwa ajja kutuusa mukolo just n'ajja n'abeera nga abeera naawe naye nga essanyu erya ddala si ggwe alimuwa. Kati nno mukwano weewala nnyo okubeera ng'olina omwagalwawo naye nga si ggwe amuwa essanyu erya ddala. Nga ggwe wajjayo kubanga mufumbo gy'oli kutuukiriza buvunaanyizibwa. Is obligated okubeera naawe naye nga sigamba nti ayagala okubeera naawe. Omusajja olina okubeera awo ng'akwesunga woba mukyala, ng'akwesunga okubeera naawe. Ate naawe omukyala olina okubeera awo nga weesunga bbaawo and it's the same way. N'omusajja olina okubeera awo nga weesunga mukazi wo. Kugamba ng'obeera ku mulimu n'omuloboozaako oddeyo mukole ebyekisiro onyumirwe oba kitegeera. Naye waliwo oli nga ne babeera ku mulimu bw'ati n'akulozinga amaaso ge mu butuufu kye njogera mulinza olowooza nti oba ki, naye abakiyitamu bakitegeera. Nga gwe you've never been there no imaginingako omwagalwawo ng'ali bwereere, no imaginingako omwagalwawo nga kwegamba ebintu bye mukola mu buliri, n'owulira ng'oyagala kuddayo waka ssaawa eyo omuzine nga tekibeerawo. Mbuuza lwaki? Because temuyina ekyo kintu kikiipinga flame oba kikiipinga muliro ogwo nga gwaka. Mwe mwabivaako dda ate nga mu ntandikwa relationships ezisinga, emikwano egisinga, abaagalana abasinga baba n'ekyo ekintu. Bakola ekisinga okubeera ng'asobola okulaga mukwano gwe oba omwagalwawe nti nsobola okukusanyusa mu buliri mu buli ngeri. Naye as ebbanga bwe ligenda nga liyita baloozinga interest. Kati mu vidiyo leero njagala kwogera nammwe ebintu ebiviirako omuntu okubeera nga okwezina kwammwe tekukyanyuma. Kubowa ate nga mwembi kuba bowa, tekiri ku sayidi emu. Namba emu kwe kusirika. Ebigambo bye twogera nga twezina ku sayidi zombi biwa abantu amaanyi. Bw'aba musajja n'omusuuta n'osikina n'omuwoomereza n'omuwaaniriza kimuwa amaanyi. Kimuleetera okuwulira nti kyakola kituufu. Kimuleetera okuwulira nti ayagalwa, yeetaagibwa. Era kimuwa amaanyi okweyongerayo okubeera ng'azina emmanayo. Naye ate era naawe obeera omusajja nga gwe buli wensikina osirika n'enkuyita nti pepe. N'osirika, n'ensikina, n'enkola ntya nga gwe okanya kimu kufumita. Mukwano, wallahi nzigwamu amaanyi. Nja kutuuka nga sikyabisikina oba nja kutuuka nga nze wemba nsikina neesikinira. Kuba nabagamba waliwo abakyala we tutuuka nga okusikina kuli nakyo. Nga like tosobola kusirika. Nga oba wakusirika olina okweziba emimwa ng'owulira omusajja akutuuse w'oyagala. Then ne wabeerawo kuno okukolebwa just nga bw'onaabeera muntu ng'asanya omupiira ali mu kisaawe asamba omupiira n'obeera ng'omukyaringa up omuwaga. Genda omupiira gwagwina bw'ateeba n'osanyuka nnyo. So bwe kityo bwe kiri. Kaakati mukwano, ekintu eky'okubeera ng'osirika nga muli mu kwezina ku sayidi zombi, naawe omwami osobola okuwaanako omukyala. Tekigana kumugamba. Waakiri kale oba toli muntu nti oli mwogezi kubanga tuli banjawulo waliwo abantu nga bo si boogezi. Mugambe kale bebi wooma nnyo. Bannange simanyi nze nali sifunangako mma neefaanananga bw'eti. Bannange okitegeera.
omulage nti yes kale bubiri busatu obugambo teweetaaga kwogera nnyo w'obanga tuli cause tuli banjawulo. Waliwo abantu nga bo they are not talkative like naturally. Ekintu ekyekireetera okubeera ng'abantu babeera nga omukwano gwabwe gutuuka ne gufuuka ogubowa ng'abantu bafuna bowadom mu kwezina kibeera kubeera nga gwe buli kaseera gwatandika munno. Abakyala nabagamba mweggyemu ebintu by'okubeera nti ofa omusino gukutujja owuli yagala musajja kuzina naye nga mu butuufu tosobola mugamba nti hani leero nkwetaaga oba mwami wange leero nkwetaaga. Kale ne w'oba nga tokimugambye nga tosobola kyogera mukwateko munywegere initiate it. Naye muntu mukulu ajja kumanya nti omwetaaga mu romansinge omunywegere akitegeere ekyo at least otaddewo kye tuyita oku-initiatinga okwezina nga gwatandise. Naye mwe mwakikwata nti omusajja yalina okutandika mwaka ku mwaka maama kyemugamba ffe tetubeera na bwagazi gwe tobeerakawo n'oyo y'omusajja naye mufa kisiiri omukazi n'abeeraawo omuyima ogumutta tasobola kugamba musajja kwegamba omusajja agenda kufuna akawala kamulage nti ko kamukubira n'essimu ne kamuweereza no n'obufaananyi ne kamugamba eyatobye edda nkulinze. Bino abasajja bye baagala ozo si bonna. Kyova olaba kyankizo nnyo era kyamakulu nnyo okutegeera ekika ky'omuntu gw'odiiringa naye oba gw'oli naye mukwano. Bino byensomesa tebyaplayinga ku buli muntu. Tegeera omuntu wo otegeera engeri y'omuhandolingamu, engeri y'okumusanyusa n'engeri y'okubeera nga musobola okuwangaaza obufumbo bwammwe oba omukwano gwammwe nga munyumirwa mwembi nga tekiri one-sided. So abasajja abamu atuuka n'awulira nga kimukooya okubeera nga buli ssaawa yakutandika gwe toli mutandikako nedda. Kikooya, kimenya. Kaakati ekintu ekyakingenda okwogerako oba fact oba ensonga emu eriza okuleetera omuntu okubeera nga omukwano gwammwe gubowa ogw'omu buliri kwe kubeera nga tofuna kuwummula kumala. Wano nno ogenda kumbuuza nti ntya Senga. Osobola okubeera ng'oli muntu akola ennyo mu butuufu nga gwe buli ssaawa omwagalwa wo bw'ajja gy'oli oba okooye. Naye nga si nti oba okooye nti toyagala ng'oyagala naye ng'okooye because you don't get enough rest. Towummula kimala which is very understandable. Mu butuufu wakedde ku makya n'okola biki buli lwajja okukwatako ng'owulira okooye. Bw'oba omuyambye ogenda kaluutu kamu oluusi n'obutakamalaako ne weebaka. Kigenda kumuleetera okubeera nga aggwamu amaanyi, kigenda kuleetera omukwano gwammwe okubeera nga gubowa. Okwezina kwammwe kugenda kuba tekunyuma. Ensonga endala yakubeera nga mwembi omwami n'omukyala oba nkiyite nti temukola romance mutuukira ku nsonga. Waliwo abakyala kozi nfunyeeko ekibuuzo kino mu inbox yange ng'omwami abaami baŋŋamba nti Senga nze mukyala wange tayagala romance ogenda omukwatako akulaga kale alinza obutakyogera vabale naye akulaga nti yingira amangu ago tampa budde ne bwengezaako okubeera nga muweeweeta. Naye nze I advise abantu okwogera. Communication kyekisinga obukulu mu relationship. Omuntu yogera naye express yourself. Mugambe njagala tugezeeko kino tulabe bw'oba tukyagadde fine. Abantu abamu ebintu abimu tebabikola oba they don't enjoy them balowooza tebabinyumirwa kubanga tebabimanyi tebabi experiencingangako. Oli asobola okugamba nze omusajja okungwa ebbakuli kiriso sagala kyogera mu luzungu oba kyennyinyaza oba kinneesittaza nga tebagimugwangako ng'akyogera bwogezi bw'atyo. Naye nga bw'anaafuna omusajja n'amulaga nti nsobola okugwa ebbakuli as long as you are clean because nze I advise okubeera ng'ekikolwa ekyo kikolebwa ng'okakasizza patanawo talina bulwadde bwa kikaba muyonjo you are good to go. Naye bw'aba nga tomwekakasa sikiwamu bino omuntu wakamukwana first time tomanyi hygiene ye bw'eyimiridde osobola okugyamu ekirwadde ky'otagenda vumula kati.
so awo olina okubeera nga weegendereza. So omuntu asobola okugamba nze saagala romance kubanga tebamuromansingangako bimusuula ddalu. Naye omukazi basobola okumuromansinga omusajja akuweeweeta ebyaddala va ku bino bibaweeweeta n'akugwako olina nakukombera nga biri awo tebirimu mulamwa. Ebyaddala n'otaddamu kugamba nti omusajja n'ajja n'ofuna omusajja omulala nga ye takola romance n'owulira nga byakkola tebiri nayo. Ng'ekinyusi kiri wali agenda okuyingira nga ne waba kuyingidde eddakiika 5 oba 10 n'amala toyoya owulira nga waawo. Era nze mpabula nnyo abantu abalina amaanyi amatini. Tovulubana na kugenda munda. Sooka omukazi omumatize. Kozesa engalo zo oba osobola kozesa omumwa gwo. Kozesa engalo zo bulungi. Ogenda omuyingira nga ne bw'oba omaze mu ddakiika 7 oba 5 tagenda complaininga. So ekintu ky'okubeera nga temukola romance oba nga romance temumuwa budde kuba lwabamu olujja n'akunywegerako ddakiika emu eddakiika ey'okusatu ng'ali munda atandise okufumita. Kireetera omukwano gwammwe okubeera nga gubbowa. Ensonga z'ekisenge nga tezinyuma. Munzikirize nkome wano vidiyo yaffe tujja gyongerezaako awo olunaku olulala. Oba simanyi oba enkya obadde mbadde muladde era nga bwe mumpulira mu ddoboozi lyange nina mu kisenyiga n'ekifuba. Ka vidiyo akaplayingira awo wansi omwami akola palette products ng'era ali Kampala. Ne bw'oba oli ku kyeyo osobola okumukontaktinga. Akola home deliveries, akola ebitanda, akola ku center tables, akola endabirwamu ez'omu kisenge, dressing mirrors. Kyonna gwe kyomanyi nti bakikola mu palette. Osobola n'ofuna ekifaananyi n'okimusindika n'omugamba can you do this for me, ate abikolera ku bbeeyi ensaamusaamu. Bbeeyi ye yakuteesa ate nga products ziba nnungi. Omukama abankuumire temujjanga okwo mbagala nnyo bantu bange. Mubeere bulungi teweerala subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Alina ky'obuuza kiteeke mu comment section. Ate gwe oyagala okwogerako nange privately ndi ku +256 785 40 28 60. Then gwe wena audio eno oba vidiyo eno gy'oba ogisanze beevudde ku Senga Faith 256 jangu butereevu ku YouTube channel yo, genda ku search engine teekamu Senga Faith 256 ojja kuba onfuna butereevu. Osubscribinge ojja kuba weegasa ku famire yaffe. Tukola ebintu bingi ku channel eno, tubuulirira, tukola counseling, tukola tuteekako eddagala egganda. So byonna ojja kuba obisangako. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga n'okuteekako akadde. Yeah.